Mange bintu bino we byatandikira. Zuula yali muwanguzi mu byonna. Zuula yazingako family nga yagitegerera era nga buli omwagamba nti Zuula munene yasembayo. Yasooka ate yasembayo ne yerabira nti waliyo Katonda, teriyo munene kusinga Katonda. Ekyokubiri, Zuula mukazi mpala kitale ne yerabira nti waliyo abakazi mpala kitale be yali tamanyi. Ekyokusatu, Zuula mulogo ne yerabira nti waliwo abalogo abatamanyi ani aloga. Okiwulira? Kakati embeera eno yazze nekyuka neraga nti Katonda ye waaba akuviiriddeyo mu mbeera yonna abeera naawe n'akuwanguza byonna. Omuntu yenna nga yeesiga Katonda aba muwanguzi mu mbeera yonna awatali kulemererwa. Era njagala obagamba amazima nti amazima tegeekweka galwayo naye bwe gajja alhamdulillah. Kati omuntu olwaleero gwe tugamba nti kulwanirira mazima ye Haji Ali mwebale mulwanirira, mwebale kulwanirira mazima. Kubanga omukyalo oli yasooka najja n'obulimba abantu ne bategeera amazima. Kati omukyalo oli alwanagana n'amazima naye amazima tegawangulwa, kasagajja gabagaze. Mukama Katonda mulungi kubanga Katonda ge mazima, Katonda gwe mukwano. Abantu balaze omukwano Haji Ali, abantu balaze omukwano nti ddala God is love. Kakati kino kijja ngamba nti mu nsi muno nkubuulirako era nkuwabulamu kyali wange ali eyo nti tolwanagananga na muntu ayina Katonda we oba omuntu omukkiriza tebalwana naye era tebamukolako bulabe kubanga abantu abakkiriza baba abantu ba Katonda. Mu nsi muno Haji ampadde ekyokuyiga nti omuntu bokkiriza Allah nokkiriza nebobokkiriza buli omu munzikiriza ye mwali, obokkiriza Yesu, obokkiriza Allah, obokkiriza Katonda, obokkiriza jjajja muwango, obokkiriza ani ne kasoba ng'oli mukkiriza. Omuntu yenanga mukkiriza omulekanga mu bukkiriza bwe notamukolako lutalo n'omuleka. Haji musajja mukkiriza andaze nti omukkiriza Mukama Katonda amulwanira. Abantu mwenna mbebaza abalwanidde Haji Ali nti Katonda yabaleese. Lwaki? Zuula yatandika ensonga zino nga Zuula ye muwanguzi era nga amanyinga bwazazanyisa Haji n'amuggyako akasente ne bikomaawo e Kajjansi nga we bikoma. Zuula yazingako poliisi ye Kajjansi agitegeerera wonna nga buli wamu mu layini wonna Haji wadde agamba amulina amapeesa gonna ng'agayina aganyiga. Zuula ali connected mu nsi eno eya Uganda waakuba wonna essimu bamwaniriza kyova olaba ayanguyirwa nnyo okuyingira ofiisi yonna gy'ayagala. Leero mubeera naye nkyano omuli ali mu ofiisi gundi n'azanya katemba n'azanya obubadi kuba ali connected ye Zuula. Kakati mu mbeera eyo omuntu nga ali connected ne Katonda, Katonda naye amuleetera abali connected ate abasinga gwe yeefuula nti oli connected. Obukkiriza bwa Haji Ali kwegamba Katonda gwasinza fena tumuyigireko ekyo nti wobanga osazewo okusinza Katonda mukkirize. Ali yagamba ebintu bino Haji mukodomi wange agenda mukomera nti munnange maama w'abaana gwe olabanga aweebuula nze naye weeweebuula oweebuula zadde lyo naye siina kyakukola. Mungu Allah waba yakimpandiikako nti bwe ntyo ndituukako eruzira ndituukako mu kkomera olw'okuba ggwe njatuukayo. Naye newe n'aba ntuuse mu kkomera Mungu wange Allah wange ajja kunnwanira. Entalo zo zonna zikwase Katonda gwa ndaba. Katonda akulwanira entalo. Era bagamba tosonganga mu muntu olugalo, songa mu Katonda oyo yennanyini nkwe yennanyini entalo zonna. Enkwe za Zuula na buli kimu kyazaakola Allah nanyini nkwe avuddeyo n'agamba enkwe zo zikome. Lwaki? Zuula yatandika ekintu kino nga yali ye muwanguzi omupiira nga guli 3 bwereere. Zuula n'awaaba omusango ogutaliiwo nti Haji akutta omwana ng'ate tamukutte. Ne Zuula n'azanya emizannyo zira nga bwazizanya bulijjo. Kati nga Zuula alowooza ali connected nnyo era poliisi yonna agirina naye Haji okuyingira mu kkomera ne zireeta abantu abali connected abatamanyi Zuula. Gwe weewunye Katonda gye yajja abo bonna abanene abali mu musango guno. Kati bw'olaba nti Honorable Nsereko MP wa Kampala tamala gayingira mu nsonga ne kati yeroya Kabega mwali abantu bonna abanene mwebali. Naffe abanyomebwa abatandika ensonga zino nga Zuula tatumanyi nti gye tuli naye ng'ensonga twazitandika ne Osika Jansi ku poliisi nga twatujjamu n'engatto
naye kakati olwaliro Osekajjansi takyasobola kujja mu ngatto olw'ensonga nti yatandika ekintu nga tamanyi nti Katonda akiri mabega. Kakati ebintu byonna Katonda byabeeramu bwe bityo bibeera nti olwaliro Zuula yali connected ng'amanyi yasinga amaanyi. Olwaliro Katonda yaviirayo n'aleeta ab'amaanyi abatalina Zuula, kubanga Zuula buli ofiisi gy'ayagala okuyingiramu akuba bukubi simu n'ayingira enkeera. Naye leero tugeze nti Honorable Nsereko Muhammad Nsereko ofiisi kyemulema okuyingiramu e Uganda wano tewali. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Zuula yali amanyi ye mukazi mpala kitala, ye mukazi mpala kitale, omukazi emmekete ataswala atakola ki. Lengera abantu Katonda baleese nti buli wobeera nga tomanyi Katonda, Katonda ye aleeta abantu abalala n'akulaga nti ye muntu wa buyinza nnyo. Katonda yaleeta full figure mu musango guno nga mbutuufu omusango gwo oba Zuula yagala oba tayagala ng'ayina kudda ku bbali olw'ensonga kati katulabe nti Zuula w'amaanyi nnyo naye ate full figure w'amaanyi nnyo okusinga Zuula. Zuula ne waba w'amaanyi atya ne waba akola biki kiki full figure kyatasobola kukola Zuula kyasobola okukola. Zuula ne waba connected kiki full figure kyasobola obuta connecting nga akyagala. Kuba ne wekuba kweyambula awo full figure mumumanyi. Zuula yeebikirira naye omutima gwe simukakkamu simubikke nga bw'alaba nga bw'ali awo. Omutima gwa Zuula mulala ne kyali. Embeera za Zuula ndala ne kyali. Laba Katonda wamugirayo omuntu nga tamumanyi byonna Zuula byasuubira okukola. Katonda yaleeta full figure nga abimaliriza. Kyekyo kyengambye nti omuntu wa Katonda newe omulaba nti munafu naye Katonda aleeta oyo ow'amaanyi ate okunafuya gwe yeeyita ow'amaanyi nga Katonda akulaga nti ye ali wagguluwo okukkakkanya okuteeka ku level ko. Yes, Buterevu yono ye mukulu General Bitokote ndowooza abasinga mumumanyi bulungi era mukyamujjukira. Abajjukira ensonga za Hajjati Zuula ne Haji Ali gye zaatandikira, jjukira twatandika nga Hajjati Zuula yagenze mu mawulire era ensonga zino ye yazireeta mu mawulire era video zaali nnyingi nnyo ezaakolebwa era nga buli omu mu kusookera ddala omusango yali agusalira Haji Ali. Buli omu yali ali ku ludda olwa Hajjati Zuula nga bagamba justice must prevail, nga bagamba Hajjati Zuula ne Nisha beetaaga okubeera nga bwe batyo bafuna obwenkanya. Kakati omukulu oyo gova okulaba mu katambi ye General Bitokote bwatyo yavaayo n'abeera nga akola interviews ezaali ez'enjawulo era ze zaaleetera abantu abangi ennyo okukyuka, ze zaaleetera abantu abangi ennyo okuzibuka amaaso ne bagamba nti sitole ya Zuula eno tugigende mpola yandibanga erimu akabulamu. Zuula yandibanga alina bye yeenoonyeza. Omukulu oyo sitole ye yagitandika, ye yatandika okugenda mu mawulire n'abeera nga bw'atyo atubuulira ebituufu ebyaliwo, n'abeera nga bw'atyo atubuulira amazima ku Zuula. Era mu abajjukira interview ze yakola, omwami ono interview ze zaazibula nnyo abantu amaaso, zaatulaga nnyo sayidi eya Zuula entuufu. Era ttiimu Haji mwandibadde omwami ono mumwebaza nnyo kuba taba kujja kubeera nga akiriyalinga heya, osanga abali abafamire banditidde. Banditidde. Si buli muntu nti asobola okuvaayo mu nsonga bwe zityo, si buli muntu nti asobola okuvaayo mu nsonga bwe zityo n'awolereza ate oli omuntu gwe bagamba nti ye yakola ki, gwe bagamba nti ye yakwata oba ye yazza omusango. So omwami oyo General Bitokote yakozesa obuvumu bungi. Ekintu kye yakola tekikolebwa mutiitizi. Si buli muntu nti ekintu ekyo General Bitokote kye yakola nti asobola okubeera nga buli muntu nti asobola okukikola. Noweeyimirira omuntu n'ogamba kanveeyo mu mawulire nze muwolereze nga balina mu kumusibako gwakola ki, gwakukwata ate ng'ovudde ne ku ekyo ng'abantu bonna bali mu kubeera ng'omuntu oyo bamukomerera, bali mu kubeera ng'omuntu oyo bamuvuma.
nga bwe novaayo n'ogamba nze kanyimirire noono omuntu gwe bakola ki gwe bavuma njogera amazima tekisangika naye olaba omusajja oyo yavaayo Timo Haji mwesaana mubeere nga omwami ono mumwebaza kuba yakola omulimu gw'amaanyi nnyo era interviews ezasooka ze yakola zakyusa obwongo bw'abantu bangi nnyo zakyusa endowooza z'abantu nnyingi nnyo kwegamba n'abaali bali ku ddiiro liri erya Ajati Zuula nga bagamba Ajati Zuula ffe twagala afune obwenkanya baatandika ossala mpola mpola nga badda ku sayidi eyani eya Haji Ali era nga bagamba ebya Ajati Zuula birimu ku question mark birimu akabuuza tetubitegeera omukyalo oyo ayinza okuba nga alina ye byakola ki bye yeenoonyeza so n'omwami ekintu ekyo ye yakitandika era ng'ekyamazima asaanira ddala okubeera nga yeebazibwa olw'ekyo kye yakola osanga singa teyakikola abafamire banditidde nze kankubuulire kizibu nnyo okusisinkana omuntu bw'ati ayinza okuvaayo mbw adifendinge omuntu agambibwa nti muzzi wa misango kizibu nnyo okusisinkana omuntu bw'ati ayinza okuvaayo n'agamba kanwanirire ono omusajja kubanga talina musango ningo already waliwo emisango egiri mu mwogerebwako mbu yakwata omwana kwegamba kizibu nnyo era omwami ono kyakola asaana kubeera nga bw'atyo Timo Haji mumufunirayo ekirabo ne mukimuwa kubanga singa taba kuba ye singa temwasala na ddiiro nga mukyawolereza Ajati Zuula ensonga nno bwe zityo nno munnange bwe ziri era waliwo n'abalala abasinga okubeera nga mwogera nga mugamba nti lwaki Ajati Zuula yajja mu mawulire mbu simanya teyandize mu mawulire luno olutalo nkugambye lulimu Katonda waliwo ebintu ebikolebwa nga si kusalawo kwa Ajati Zuula nga si kusalawo kwa Haji Ali wabula nga kusalawo kwani nga kusalawo kwa Katonda era nkugamba singa Ajati Zuula teyajja mu mawulire singa Ajati Zuula ensonga zino teyazireeta mu mawulire weewaawo osanga Haji Ali tetwandibitegeddeko bandimukwatiddeeyo ne bamusiba musajja watuwe batu ne bamuteeka ne kuki ne bamuteeka ne ku kalabba naye ensonga zino okujja mu mawulire bwe zityo zaayambako okumanya ne sayidi entuufu eyani eyole yali awawaabidde Ajati Zuula zatuyambako okumanya Ajati Zuula omutuufu yaani era ne zituyambako okubeera nga Haji essaawa yonna ez'okubeera nga agenda funa justice ya chances ziri waggulu nnyo nti Haji agenda kubeera nga afuna justice essaawa yonna naye nga ensonga zo zikyakutte waggulu ne wansi ffe updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako butereevu wano ku Jika Media era nga z'omwezi 18 Haji Ali ajja kubeera nga akomezebwawo butereevu mu kooti naku z'omwezi 18 lujja kubeera lunaku lwa Monday jjukira Haji Ali yabagamba mwe maanyige mwe baalinamu ki mwe baalinamu essuubi lye we mutali naye tasobola kubeera nga akola ki tasobola kubeera nga waali era we mutali guno omusango tasobola kubanga aguwangula so wena tubeere wali mu musango guno ogwa Haji Ali tulabe oba bail application gye baateekayo ejja beera nga ekkirizibwa oba nga egaanibwa kale butereevu nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga gena maaso osubscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge tera kutaninga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya nakugamba wosanga kalango wonna toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino kwatawo mu kigalo butere video ino ojja kubeera nga ogimpedde like mwabatulabira ebweru w'eggwanga kw'ossa mmwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala kyobokula kiri kimu wekumire ku mukutu guno gwa Jika Media likinga commentinga subscribinga era tusinkane ne wansawo mu comment section bwobanga olina endowooza yonna bwobanga olina kyonna kyagala okubeera nga otuwa bulamu osobola okukiwandiika butereevu wansi awo mu comment section bwe tutyo tujja beera nga naffe tukiteeka butereevu mu nkola kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.